Tugambye twaliwo omuzadde yazaala omwana waabuze yensonga tulese mu parliament wengolese nti bambumye. Omuvubuka Martin yagenda n'abuuza nti ye bannange omukulembeze ono kiki yatulekera okutusegala okulemerako tukimuleetere. The following day ne bajja ne bakola ki ne bamuwamba ne bamutwala. I don't know whether mwe muwamba abantu ba wano okusinzira ku bo because bagamba abantu bafe security bawamba akubalidde list y'aba n'abalala bo threateninga security y'abalala then obeera naawe bweteekako insecurity katale k'ebugoloobi emu ku butale obw'amaanyi era obulimu n'abo opposition abangi why you won ompula bulungi nnyo Martin ne bamuwamba ne bamutwala bane bamuwamba ne babatera mu kkubo ye ne bamutusigaza ng'alina n'olukindu wakozesa obukozesa ekigambo abasse muntu nati bano fe tuli mu kubanja abantu battibwa tuli mu kubanja abantu babuzibwawo kikyawo ekigaana omuntu okunyiiga kubanga balese katemba waabwe ne babba show era ekigendera kyabwe ne kiyitamu kirizo baka tayiseemu. Ensonsozi tuli mu kibuga Kampala n'ekikomi ka Tonyeze Musanvu Radio 7 eiraka ly'abaijikuru b'omukama Kabalega tuli mu kibuga Masindi yatusenzera okuweereza yonna platforms zaffe zinoonyeeko. We are streaming live Radio 4 Uganda, Radio 7 Uganda, ku YouTube, ku Twitter ne walagenda ejja kubutulaba live era otese naffe buterevu nnyo ku mikutu ejo. Onogera ku Twitter handle zaffe at Radio 4 Uganda oba ku personal handle yange @Adam Kungu Honorable Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga bwana RCC Herbert Anderson Burola ava Lubaga Balimwezo ava Nakawa East ate omukyala yekka gwe tulina akawungeezi konna ku olwaleero mu Parliament Honorable Goretti Namuga Mawogola South Kibina Imiride ne Honorable Kinyamatama neze nzikiriza nti buli kintu oba buli nsonga ine emitendera mu etambulira era sebo walaba mu nsonga eyo nze nayimirira okubuuza okuwa order ku mubaka munange nga mbuuza speaker nti mubaka ensonga zayogerako kubanga twali tugezaako ku reactinga ku chairperson oba speaker byali ayogera kakati nga Honorable Kinyamatama ensonga gye yali aleta yali mpya nnyo teri ku order paper speaker tanajogera ko ngangezaako mubuuza nti omubaka ali in order okuleta ensonga ze personal issues with Honorable Zaake nga toyinawo byogereddeko speaker naga nti ali mu order waddembe okuleta ensonga ze ku floor ya parliament naye nze mbadde njogeramu wano ne Honorable RCC Burola namugamba nti presiding officer oba speaker akola kinene nnyo okushapinga debate speaker yasalawo kyoyogera oba alaba kigattako omutindo oba tekigattako ate era abadde anenya ne bano ba speakers be NRM era ffe ne bwe twalirese babasalirwa twabaleeta bagwa kubanga bano be balina numbers naye kyonna kizaayo ayogera ku pertinence atunulyeko ne kubabe aba presiding olukiiko no bw'oba oyogera ku pertinence ya presiding officer ne parliament yonna osookera ku mukulembeze w'eggwanga n'ekibiina ky'NRM ekisalawo obukulembeze bwa parliament newankubadde tubulonda naye bogo basonzeeko automatically ateekwa okuyitamu naye nze mu kikomyawo ndooza kikomewo si ku babaka parliament bokka kuba kulembeze bonna nzize nga nkyogera lunye nti buli lukya tukkakkanya omutindo gw'obukulembeze si gwe guno ogusoose okulaba nga ababaka bavuma babaka bannaabwe nze sikkaanya nakyo you can't go personal ku muntu kibi nnyo okukkaanya na mubaka munno wano sikkaanya na mubaka yenna agowinga personal ku muntu naye Adamu njagala okutegeeza mu byobufuzi wabeerawo obutategeeragana mu mbeera zonna ensonga zino zaveeraka ine zinga parliament direct ekyo nze sikkaanya nakyo kubanga Honorable Kinyamatama yabadde alina options nnyingi ekisooka eno ensonga yali administrative nsonga ya munda nnyo Honorable Kinyamatama yali asobola okuwandiikira speaker n'amutegeeza nti waliwo ekyantuuseeko n'aleeta n'obutambi bwe n'abuteeka ku mmeeza ya speaker
ye speaker n'asalawo n'alaba oba zino ensonga zigenda mu parliament oba tezigendayo eyo ensonga si esoose twalinako ensonga ya honorable Mere Begumisa ne honorable Anifa mubijjukira bulungi Anifa Kawoya ne tumala obudde Anifa najja yewozaako mwawulira ebyali ku fulo Anifa n'agamba asimanyi honorable Mere bawe yamuvuga kuganga olaba ebintu ne parliament ng'ekifaananyi ng'olaba kiweebuka so this is not the first time nga tulaba ensonga ngezo nga zijja ku fulo ate nga tezaali tuuse ensonga zino zaali badde teziva munda Enaisa honorable Zaake buli omu yabadde commenting ako Zaake yakoze atya naye ate mbadde njagala mwogere ku conduct ya honorable Kinyamatama nga speaker amaze okurulinga nti ensonga eno egende mu kakiiko akakwatisa empisa tutudde mu parliament etandise batandise okusoma report minister asoma report eya ensonga ezikwata ku president Kyagulanyi n'okukwatibwa kw'abantu ba NUP n'okugalawo offices zaffe byonna ebyo tugenda okulaba nga gang of women ng'evene waffe ku ludda opposition we want Zaake out of the house Zaake twagala afulume parliament Zaake afulume era neewuunya obunafu obuli ku security ya parliament kubanga batandika okumakinga noise nga bafulumye ku ludda olwa RNRM ne batuuka ne bajja ku ludda lwaffe luno mbu tulina security ne bayingira parliament how did they get there kati wangamba nti baaliwo kona events kubanga nagenda okulaba nga honorable Kinyamatama ayingidde ne tiimu ye bazze otwataakinga automatically twali tuyina bwe mubireeta biba bifuuse political oba Zaake mukyamu oba Kinyamatama mukyamu ffe twalina okulaba nga tudefendinga Zaake awo biba bifuuse bya bufuzi opposition versus NRM so madde njagala oyogere ku conduct ya honorable Kinyamatama era gye twagala okutandikirako enkya speaker rulings ne video playings you get back ne mujja ne mu ne mujja ne muyingira mu parliament indiscipline eyo oyinza gyogera otya kale Zaake yayogera byayogera naye conduct eyambaka munnange njikonda eminga twayonoona obudde speaker n'ayimiriza parliament because the honorable Kinyamatama and team baagala bafulumye Zaake wabweru ate tutalina video naye kati kino yakikola kuffe parliament finna Kinyamatama so kakati bw'otunuulira ensonga z'okugamba kukwata ku mukyala oba okutte ku buli omu sikkiririza muntu yenna atyobola muntu yenna oba mukyala oba mwami actually neewuunya abaami abali mu parliament Javira tewali yamwogerako mwana atunonga nti boy child nga abonyeebonye omwana omulenzi ye tewali yavaanaga nti naye Javira yaali ludda so nzikiriza ne RCC eno pertinence njagala mbabule mu abantu balina ebintu ebibaluma nze ensonga lwaki nanyiga mujjukira navaayo n'ogwokubiri ne ngamba speaker nti naye speaker nakomawo ne mugaa nti honorable Kinyamatama agambye nti Zaake byayogera tasobola bbiisa mukamwa then video eno tugizanyiraani gwe tosobola byogera ati tugizanyire eggwanga ne mugamba naye mbabegako awo twalabako n'akatambi ka honorable Kabanda mwakalaba honorable Kabanda ng'ayogera ku honorable Nabanja ne Lumumba era ne musaba ne mga speaker nsaba obutambi bwonna okubanga yene enkola gye tugenzeemu obutambi bwonna tubukuŋŋaanye buli obuzze bwogerwa ebigambo ku social media ebigambo bye tulaba nti biweebula abakyala so ensonga eno nga temunnaleeta Zaake nzoza nze nsuubira ng'abakulembeze naffe kubanga twetaaga okwekuba mu ttooki nga totunulidde Zaake yekka abakulembeze ffenna entambula gye tutambuliramu ddala eweesa obukulembeze ekitiibwa nammwe abatuwa platforms zino ku social media ebimu babyogerera ku mikutu gyammwe ngenda nenjo omuntu ayogera akantu kali simple not ka disclaimer ngebyo ebimu bye boogera ebinene temugaa nti bannaye komaawo so nze nsaba tukitwale nti obukulembeze kuba kyakulabirako bw'obanga ovaayo okwogera ku nsonga yonna tukuume ekitiibwa kya institutions zino naye ensembayo nga nkugamba nti kano kakodyo ka mukulembeze w'eggwanga mukutta institutions za government yensonga lwaki olaba nga ebintu ebimu bijja ku platform ezitaali badde institutions zaafa kati buli omu akola byayagala. How do you describe these statements ne reaction y'abaka ba parliament nga bw'ogiwulidde mu kusooka? It is a disgrace. It is regrettable. Ebintu ebimu abantu bandibadde babikolerera. For example, titles zino. Okuwangula akalulu tekikumala kuyita honorable. Bateekwa okubaawo ndowooza level endala yesalira nti bw'ogisuumuuka you can get it. Ekikuweesa tayita eyo ebiseera ebisinga bakusuubira nti buli kyokola buli kyolowooza buli kyoyogera oli honorable oyina enjawulo. Baganda baffe bano ekimu ku kye baakola baayoola kyewandiyise omuyeye ne gujja mu leadership ate ne gugaana okuconforminga to the values of leadership. Abatusaba experience abasaba experience ku mirimu
tebaali bagwe baddalu balina ensonga lwaki nti eno position weetaaga emyaka 5 kale waakiri emyaka 2 kale waakiri emyaka 3 naye parliament nze mu ku areas zesiinaamu bwesige bibimu ku bitongole bye tulina wano eno nze ng'omu parliament oginamu bwesige ye kimu ku kifo kye siinamu bwesige babalimwezo bano weekiri for the sake of formality nti parliament weeri ino okubaawo but bwe tuba tetuyina nsonga ya simba lwaki abagirimu bagirimu then it ceases to be a parliament. So bwowulira statement za mukulu Zaake really it is regrettable ng'oli ku mubaka munno ojulunga ate ekyo ekintu kizenga nsigo engenderere. One time nali ku mukolo ogumu nekola effujjo nokola effujjo nakola effujjo lwansonga ndaba nga kyekintu kigenze kisusse omubaka omu situka nga talinamu kutya wadde n'akwata omuzindaalo mubaka wa parliament n'akwata omuzindaalo ku mbaga naye ng'ebigambo ebimuvaamu ebigambo byayogera biweebuulira ddala tewandyetaaze na kubiwulirako. Bafunye report okuva mu human rights ng'egamba nti report sizine ebikwatagana ku bana 18 tuzigaddewo tetubalaba tetumanyi we bali tuzigaddewo ate kati ebimu human rights commission bwe bagiwa amannya g'abantu agamu tegali tujjawo akatono kamaleyo kubanga honorable akitaddewo kitwala ku second issue yaffe badde njaga tumalize Zaake tuddaawo. So no ekya Zaake luyale n'okukidisikasinga no because tetwandikiwadde because abantu baga nti parliament enamba Zaake mubaka wa parliament Nyamatama mubaka wa parliament bye babeekoze bweru wa parliament oba oli avumye munna agambye munna ekigambo era bijje ne mu parliament ba spending hours nga debating ekintu kyekimu initially bombe bayina institution ye batwale ina n'omukulembeze. So honorable Kinyamatama tumiche yandikoze yandiwandiikidde speaker n'agamba okusinziira ku A, B, C, D I am not satisfied but also of recent twafuna enkola nti buli kimu kyosanga nze juzi bankubira essimu ne baŋŋamba mbu waliwo akakiiko kaaliko ababaka ba parliament n'abakugu kagenda kujja mu division e Kabowa kaagala kulaba mbu waliwo eyaloopye mu parliament mbu waliwo essomero discharginga sewage mu mwala neŋŋamba ababaka ba parliament bajja ku investigating essomero discharginga sewage kyekibaleeta bagenda kusasula sente bafuna allowance basasule driver basasule amafuta to come and investigate a sewage by a school. So that level of pettiness parliament kwetuuse that level nkuwe ekyokulabirako parliament kwetuuse nti parliament now is competing with almost everyone competing ne councillor competing ne chairman wa LC5 ababaka balwanagana yagala constituency agenda na creating ekibeera na kireta mu parliament ku investigation ku chairman kubanga oli ayagala kwesimba kono really that kind of pettiness toyinza kusuubira nti we can get something out. Now this week is wasted, this whole month is wasted, this whole year is gone to discussing the same and we never to discussing at ebina route tebiguka vakuguka ogambye tugenda mu session yeddako nebye discussing tebina je biva tebina mirandira. Zaake yetanyiga wekubanga mwami Museveni yayingira ensiko ne Zaake yandi akate kuyingira ensiko kubanga munyivu akosa bukozi bigambo ali depressed
era omuntu atanyiika ali depressed akubiddwa avumiddwa wakozesa obukozesa ekigambo abasse muntu naye ate bano fe tuli mu kubanja abantu battibwa tuli mu kubanja abantu babuzibwawo kikyawo ekigaana omuntu okunyiiga. We are ready to fight for Zaake. Honorable Balimwezo, start up this debate. Wali mu parliament ku Lwokuna wiiki ewedde embeera yonna wagiraba. I guess nti wali mu parliament wiiki ewedde. I don't know whether you were or you were not. Good. Kakati njagala okutegeeza abatuuliriza nti ku Lwokubiri olwa wiiki eyo twateekayo okwemulugunya kwaffe ku ngeri gye tutulitingibwamu ng'aba opposition. Era mukimanyi bulungi nnyo nti president waffe yali akomawo okuva ebweru. Government yamuwamba. Teyakoma kumuwamba ate nekwata n'abantu abalala abali batalina musango batemade kibakoze. Ne basiba ne babuzaawo obanga tumanyi bwe batudde. Kati nga tugatta ebyo n'abantu baffe ababuzibwawo mu kaseera nga ripooti emaze okufuluma tugamba nti twagala kumanya lwaki government etukola bwetu nga twetaaga statement era bwe tuti ku Lwokubiri ne tu walking out in protest nti government eveyo minister aveyo with statement immediately ne tu walking out speaker n'avaayo n'agamba nti nawa minister omukisa okuva in statement era na tusuubira nti ku Lwokuna kijja genda ku order paper. We twagenda mu kutuula order paper tekyaliko. Netugenda naye olw'okuba nti yakyogedde tugenda tugende mu tuddeyo era ntuusa press conference tugenda tuddeyo tuwulirize kiki kyagamba. Kakati bannaffe nga omanyi nabo bajja beetegese kiki basobola okukolawo okubba amawulire ekyo nkikubuulira kubba amawulire nakukola kuzikiza kyaffe baali baagala ekyabwe kisaanikire mwali mulina kyetwali tusaba. Era oba ojjukira bulungi nnyo we twatandika sipiika ng'amaze okuwa speech ye mangu ddala waliwo owa kuluda luli eyajja mwami Ssemujju n'agezaako omugamba nti nedda wange speaker yatunyonyodde nti wamala okwogera statement yegenda okusooka ng'olwono order paper emaze okubeera amended. Oyo nakkirizibwa speaker n'atunyonyola nti communication ye reaction ku communication ye is part of his speech. Ekyo ne tukirinda naye tumaliriza bwe tuti tusuubira okufuna kinjamatama n'avaayo ne point of procedure ne bagezaako abo bakumugaa nti nedda ensonga za Zaake ate tosobola kukola ki kuzireeta wano ku floor ya parliament nga tugenda kudiscussing ensonga enkulu. Waliwo ebintu ebikulu ebisingako ku ebyo. Abantu battibwa, abantu babuzibwawo. Ripooti ya Human Rights yavuddeyo ng'eraga nti abantu 12 bokka be baazuuliddwa we bali ku 30. Secretary General Wanupu be yawaayo 18 bababuze era ne fayiro baziggaddewo naye nga waliwo omuzadde yazaala omwana oyo ate agambibwa nti yabulawo. Nze Balimwezo nga nina abantu abange 2 bakyabuziddwawo era abaana baabwe nze mbaweerera. Mukanda wange ono abamanyi era yakitegera bulungi bawambibwa mu katale ng'abantu balaba. Waliwo Lukwago Martin yawambibwa mu katale ne bakuba n'amasasi agakwata omwana omu wa NRM nakakati kakyamuli mu kifuba. Emmotoka yange ambulance yamugjawo nesoka ne mudusa ebugoloobi ne bamugoba ebugoloobi tajja musobola ne bamutwala emulago. NRM ne bajja ne bamubbayo emulago omwana oyo Ashirafu ndoza imamita Ashirafu Rasta webugoloobi omufuna bulungi nnyo. Martin ne bamuwamba ne bamutwala bane bamuwamba ne babatera mu kkubo ye ne bamukigaza ng'alina n'olukindo. Otegera bulungi nnyo
tunoonyeza Martin nza mwennyini nakubirako mwami Kandiho yali akuya CMI nangamba amazima amatuufu si yasindisa abantu naye nkubirani AIGP Damulira